Sabiti ewedde eggwanga lyagwamu ensisi omusajja amanyiddwa nga Okero Christopher Onyum bwe yayingirira ekifo ekikumirwamu abaana Kigaba Early Childhood Program n'asikayo ekiso n'asalako abaana bano obulago. Abadduukirize baayangwira omusajja ono ne bamukwata era ne bamukwasa poliisi. Oluvannyuma embeera yayongera okusajjuka ate abatuuze nga baagala omusajja ono okumujja ku poliisi bamumize omusu. Poliisi kwe kukuba amasasi mu bbanga okubagumbulula. Enjege eno yasitula ne ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okutuuka mu kifo kino okumanya ogubadde. Okubuulira abantu baffe bagaminga eddawe eyakoze ekintu kino tumuyina tujja kutegeera kiki kimuleetedde okukola kino era tusaba abantu baffe batuwe information yonna ekwata ku muntu oyo akoze ekintu kino. Kati olunaku lwaleero poliisi etubuulidde ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kuwedde era ng'ebiwandiiko byonna ebyetaagisa okutwala Okero Christopher Onyum mu kkooti babimalirizza. Fayiro yaffe yawedde era leero tujja kuba tugisubmitinga ewa DPP okulaba nti Okero Christopher Onyum asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Poliisi era egamba nti waliwo n'akatambi ke baalabye nga kasaasanira ku mitimbagano nga waliwo omukazi alumiriza Okero ono okumuttira omwana kyokka ensonga zino ne zifutyankibwa. Kati nze Fulo mbeera bwayise. Nze Pikitiimu maama w'omwana Firimaani. Christopher oyo gwe yasooka okutta. Nze saafuna bwenkanya era baamugusa ne bamutwala mu Amerika. Nengezaako okugenda ekibuli mu basirikale neerwaneko. Buno nga fayiro yabula era fayiro yali 003/19. Mbadde sinina kye nnyinza kwogera naye mpuliramu kale essanyu nti omutemu bamukutte kubanga emyaka gino gyonna nze mbadde nga mbeera bubi olw'omwana kuba teyalina musango yali muto awamu mwaka gumu n'emyezi 3. Naye nattibwa olw'okubanga ndi mwavu saafuna bwenkanya. Poliisi egamba nti bagenda kugoberera ensonga eno basobole okumanya obutuufu bwayo. Twapikinze interest bwe twakalabye ku mitimbagano okulaba nti bwe bawaliwo awantu wonna we tutaatuukiriza nga poliisi tujja kumakinga sure nti ebiraka ebyo byonna tubiziba. Ekyokero okugambibwa nti nno alina obukosefu ku bwongo Lusoke agamba nti kino kunaaba kusalawo kwa kkooti mu kiseera ng'omusango guwulirwa. Omutwe gwe guba si mulamu abasawo bajja tubuulira naye at the moment tumanyi nti ye yatta abaana abo ate nga bw'oba nga yatta abaana abo tujja kumutwala mu kkooti. Poliisi asabye omuntu yenna ayinza okubaako n'amawulire amalala oba ng'Okero aliko abantu abalala bali akolagana nabo okukola obutemu buno agitegeezeeko. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.